Okusinzira ku muwaabi wa gavumenti John Keko wakati wa August 2023 ne February 2024, Ibrahim Musana eyayita Pressure 24/7 yeeyambisa emikutu gye mugatta abantu okuvuma n'okuvvuula abakulembeze ab'enjawulo okuli Ssabasajja Ronald Kayizzi, President Yoweri Kaguta Museveni, Speaker wa Parliament Anita Among wamu ne Minister wa Teknologiya Joyce Nabosa Ssebuggwaawo. Oluvannyuma lw'Obwakabaka okwekubira enduulu, ono yakwatibwa poliisi era olwaleero alabiseeko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako ku Buganda Road. Kkooti Musana emusomedde emisango 8 omuli okusaasaanya obubaka obukuma omuliro mu bantu n'okusaasaanya obubaka obutali bwa mazima, ekintu ekimenya etteeka erifuga enkozesa y'ebyuma bikalimagezi kiyite Computer Misuse Act. Mu kwewozaako, Musana asoose n'ategeeza omulamuzi w'eddaala erisooka Ronald Kayizzi nga ye bw'abadde tamanyi nti byakola bimenya amateeka. Ono era ategeezezza omulamuzi nti ye atawaanyizibwa endwadde z'obwongo era nga ne gye buvuddeko yatwalibwako mu ddwaliro e Butabika okufuna obujjanjabi. Musana era talemye kutegeeza kkooti nti okuva bwe yavvoola Ssabasajja abadde atawaanyizibwa empewo za Buganda ezimulagira okuddaabiriza amasiro kyokka nga ye talina nsimbi kukola mulimu guno. And yet I don't have resources. You are brother to restrict himself to either yes or no at the moment. You can bring that to his defense later on. Ono era alumiriza nti amaze emyaka 2 ng'awandiikira Obwakabaka bwa Buganda okubutegeeza nga bw'ali ow'oluli olulangira naye nga tafuna kuddibwamu kwonna. The spirits keep on haunting me and I was frustrated, so I decided to just, I'm only human, I lost contact with everything and I didn't mean to malice or to degrade him because I highly respect this kingdom since I'm a prince. Bw'atyo ono asabye kkooti emusonyiwe era n'alayira nga bw'ataliddamu kuwalampa mukulembeze yenna. Musana asuubiza n'okusangula obubaka bwonna bw'abadde asaasaanya ku mikutu gye naddala ogwa TikTok. I'm not a violent young man, neither do I have evil intentions towards the current government or the presiding government. I respect each and everybody in their authority and I promise to delete all the publications and stop with immediate effect. Ono afundikidde emisango gyonna egimusomeddwa agyegaanye era n'asaba kkooti emuyimbule ku kakalu kaayo. Kyokka okusaba kwe omulamuzi Kayizzi akugobye ng'agamba nti baleese okumweyimirira tebabadde na biwandiiko bibogerako era bw'atyo n'amusindika kw'alimanda e Luzira okutuusa nga 7 omwezi ogugya. You don't have an identity card? What? So one of them is not ready. Mr. Musana, you have seen that? Until the 7th of March 2024. When you reappear in this court, formation of your case. Court is adjourned.